okwagala ensi yaffe nnyaffe Uganda obw'okuwaŋŋana ebitiibwa obutasosola mu mawanga na madiini era Tabasumba naye n'amulopera ekibbattaka ekikutte enkanda wansi obubbi bw'ettaka bufuuse obubbi bw'ettaka naddala ate wano mu Buganda waba ogenda okutuuka sayidi z'ekayunga eyo Baale Galirayi obubbi bw'ettaka buli era omubaka Charles Tebandeke yagezezzaako okutaasa abantu ku ttaka bukkirira eri ewaffe mu Kasanda South bagobaganya byalo na byalo ero naye omusajja wange Ajja Abdul Bisaaso omubaka wa Kasanda South yagezaako okutaasa so obubbi bw'ettaka bufuuse obubbi bw'ettaka naye ng'obubaka bawadde bulungi nnyo bwe bwaweereddwa mu Lutikko Lubaga seoge mawulire ago Muzeeyi Museveni teyakuwaddeyo kabaasa wangi sebo tebakuwaddeyo kabaasa yajja okubba akabaasa sebo akabaasa sebo saakafunye engeri gyali mu biseera bino sebo ebiseera bya kampeyini wogabire ebbaasa sebo bayinza okukusazaamu ate Pulezidenti Museveni agondera nnyo amateeka kyova olaba ye ne kampeyini ze tatuusa na ssaawa 12 naye bannaffe bamubazibya n'obudde musajja agondera nnyo amateeka nga pulezidenti bw'abeera omusajja omukulu ow'enkofiira kyova olaba tetuyinza muvaako sebo nzikiriza abantu babiri bokka mbagalize wiiki ey'essanyu asookera ddala ye mukwano gwange ennyo omubaka wange owa Nansana municipality bamuyita Honorable Idi Matovu Bugagga muvubuka muto yazootunula ebyemizannyo n'ebyobulamu n'ebyenjigiriza agenda bitutumula sembyeyo mukwano gwange ennyo Mama Kampala Ajashami Malende Ani Ready wange ne kagoleti namuga small size full package kakutumidde kamangada ke mawogola twafunako twamale mawogola sausi nkwagaliza byonjagaliza amina webali nnyo webaliddela muganda wange ebali kulaba nti okyaliko nyina eddakiika emu yokka njala tukwesa abantu babiri wangi Assalamu alaikum tulaka wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sebu jebali sebu nawe jebali munnange ono mwebe bumba kali kawoko sebu tuva ko kusimeria Friday amina byonna byatambula bulungi tewali kutoma byonna nga bwe byatambula byali bulungi byerere kakati nganzira ku nsonga za muganda wange oli ow'ebijambiya bava mu kulaajanira gavumenti kati eri mu kwekuuma na bintu byayo kati byekozesa kakati bo bennyini batuule n'akakiiko beekuume nga bo nabo beekyawe beekuume gwe bakwatako tebamutiiririra naye bamukoleko ng'etteeka bwe likola ki poliisi gwe ngana buwe batema bannaabwe nabo babakola ki lwaki okaabya abaana babanno abantu nga gwetagala bakkaabye beekuume bafuluma amayumba bagwe ensiko bagwe embusi bajja bakwata naye banaga gavumenti ejja etukuume gavumenti egenda kukuuma mmwe paatulo kati zikola ku bannabyabufuzi tezikola kuki kwabo kaakati ekyokubiri muganda wange oyo alaajanira eby'ettaka tewali mubbi wataka gwe kino obe tosobola kuvaawo n'ogenda n'ogunduwa ekyalo n'okibba era abali mu kintu era be babba ki kubanga bajja bagamba ffe tuli bakkano tuli baki ffe bannannyini ttaka abamu beeyita nga tebali nedda ssebo ekyo tekuliimu kweyita osobola okweyita nti okola mu ofisi ya pulezidenti olunaku ne luziba nga tebakutte ebyo bali abayaaye ssebo abo nedda era balimu abo era abaka ab'ettaka sebo ffe ab'ettaka abatinyaga ettaka be bano bennyini bakozesa buyinza bwabwe ne bakujja ne babanyagululako ate onaamukola ki ompa mawulire akubonna mawulire ssebo kale webali nnyo kaakati ekyokubiri bwana Kirobe ab'emmotoka bano bansobedde oli otambula okuba essimu okutta eppeeni okutta ekitabo okutta essimu n'ovuga ekkubo lyonna ng'olitagala butagazi fe abatambulira be mabbali kugamba tebatulabirako ddala nga bantu n'omusaala ate jjo namulabidde ddala ku Sande nga tunze Nansana eno ng'avuga motoka ki yabadde Kawundo nga mwami mukulu ayambadde galubindi mwami wa buvunaanyizibwa naye akutta ebintu akutta ekitabo akutta eppeeni akutte ali ku ssimu eno bwavuga tekadde mu mmotoka agirimu bwomu twamugambye wange sooka opaakinga ebbali osooka okola ebyokola ki byokola naye bo tebakkiririzaako ddala naye kati bwagirawo ati olaba bw'obadde ovuga so ab'emmotoka beddeko si buli ddakiika nti owa tulafiki ajja kuyimirira ku kkubo bakutereezenga mwana muto kale so kati kasime akibbiri abutava ku paalu ganda eno kamukamu nno so omusajja gy'abeera eno gyafubutuka n'ajja ekasubi naye amala kuwuliriza pulogulamu zonna zimala kuggwayo n'akola ki
n'ava ewaka. Yeebale nnyo, yeebale ddala. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu mbeera yonna yonna bayira bavuga emmotoka naddala ennyo ab'obuyonjo abo mutera owayiriza abatakisi. Abo abatakisi kambawolerezeeko ak'olumu si bonna ate kikumi osangako bataano. Abo bali serious oba ndowooza bakyaba trafiki oba ensonga eyo bagitegeera. Amandowooza abasaabaze bayomba eno. Abasaabaze sebo mulimu abantu batakisi bemuvuga abo. Sinti buli muntu atula mu taxi abawa wansi nedda abantu baba bakulu nga bategeera basajja bagagga motoka eba yafunye buzibu olusi tebaagala bwagazi kuzituulamu n'ababoda boda kye kimu. Sinti buli muntu gwovuga nti talina mmotoka ye, sinti buli muntu gwovuga nti siwa buvunaanyizibwa. So mbeere nga nakyo mukitegeera abatakisi ekyo mwebale amasimu at least temugabeerako nnyo. Kyesimanyi nti oba mwakikola mu buntu mwakitegeera oba basabaze be babayombesa oba batrafiki bembeeramu kyo okubakuba ekipapula mu mbeera yonna yonna. Katusabe mubeere nga ate mutambulirawo mwebale nnyo mwebale ddala. Muzikiriza abamasimu ne woogende wa paapa sisobola kugikwata. FM ali kukula lyo muntu wa bulijjo muganda wange ampuliza ebale kulaba nti munnange gy'oli ebale kulaba nti munnange okwasaganya embeera yonna yonna abatambula munnange bava awaka nga okyatambuza bigere ofuluma ennyumba ofuluma ennyumba ye ogamba otya olede yatambudde dda ng'ogenda wali ku taxi oba ku boda boda ali ku Pal FM oba ku mmotoka yo naawe ogamba otya eyatudde dda mu taxi eyatudde dda ku boda boda ye naawe yatuuse dda ku mulimu naawe akyebase gosana kibooko ogamba otya munnange ebadde kulaba nti ate nno munnange mwenna mu biti ebyenjawulo mwenna bannange mu tribe ez'enjawulo mwenna mu mawanga ag'enjawulo mwenna mu religion oba madiini ag'enjawulo nga muli ku Pal FM kyemukola kyakabi nnyo mutandikidde awo. Bampadde agawano mu Uganda owakyagulanyi munnange tutuuseyo munagamba tusaliriza ewa Muzeeyi Museveni tutuukayo ne mubitegera bulungi nnyo ali ku Pal FM ne mutegera amawulire amalala agavaako mu bitundu ebyenjawulo kati muzikirize nange ali ku Pal FM era nzikiriza nkuwa eggulire limu wano mu Uganda ery'omu Uganda wano mukube ku ngalo twafunye gwe kiruma yetugire ku munyaanya mulize amawulire ag'essanyu eri abamu era nga gajja kunakuwaza eri abo. Omanyi omuntu wokoowa embwa neweeva ggulu neweeva London yonna esigala mbwa ogikoowa eyo embwa neweejja neetaasa neegoba omubbi ewusigala togyagala kati gayinza onnakuwaza abo abagwa mu ttuluba eryo. Njigezaako kiyitawala ali ku Pal FM Vladimir Putin ojja gamba otugambye tuwaga Uganda ate ogulwa Putin ebirireetinga ne Uganda. Putin Vladimir president wa ggwanga lya Russia munnanga akutte ebyokulwanyisa. Amawulire gano ngajja ku source entuufu ddala we maze okugafuna nti oba wewaayiriza nengenda mawulire g'e Russia nayo nga gyegali. Putin akutte military equipment nga zibalirirwamu biliyoni eza Uganda biliyoni 184 ne baziwa General Kaguta Museveni president w'eggwanga erya Uganda. Wakati nga Uganda ebadde eronkinga major military repair facility bagiwadde gavumenti y'eggwanga munnange erya Uganda ono agamba abiwadde Uganda nga Museveni alonkinga era Uganda enkolagana ya Uganda ne Russia y'amaanyi nnyo kkiriza nkutegeeze miliyoni $53 mu za Uganda zirimu biliyoni 184 bibadde biva Moscow ne byesoga biyingidde munnanga mpuliza eggwanga erya Uganda. Era General Museveni bazza nnyo president w'eggwanga erya Russia ng'ategeeza mugamba nti yeebale nnyo tajjanga okwo kkiriza nkutegeeze mu buufo nti Uganda tuli ba mikuwani tuli ba friend aba BRICS era ke kawairo ke baleeta kenna kugamba omusajja Putin ke yagamba nti mu Africa abakulembeze mwenna abaneesooga BRICS mukago gwetabibwamu nga wulira ekigambo BRICS Brazil Russia Iran
China n'abalala South Africa n'abalala bangi Buyindi wamulengera kakati abasajja ne batula nga bano bakireeta kukakanya NATO oba basajja ba Europe America. Omusajja Putin wakati nga asensedde bagala sensera Africa buzo mu China wawa atali. Era mu West wogena mu West America yali yezayo n'abasajja ba Faransa. Abasajja ba BRICS bagenda babagobayo. Kakati buli team bawambi wonna mu West Tower abasajja ba Burkina Faso, ba Mali, ba Gabon bonna bali awo ba Chad wonna abasajja olaba nti badduka nnyo ewa Putin. Gende wa Domboya adduka nnyo wa Putin. Gende wa Ibrahim Traoré wa Burkina Faso adduka nnyo ewa Putin. Putin yabasuubiza eggulu n'ensi. Uganda awo naye wejjira. Omusajja Putin ng'ategeeza ensi yonna ategeeza agamba nti yenna neesooga BRICS ng'oli mu Africa tugga kukolera bino wammanga. Ekisooka tujja kuwa ebyokulwanyisa. Uganda yafunye. Ekyokubiri weteeketeke ndeeta ekyokubiri. Ekyokubiri wonaafuna obuzibu wenna gwe president ali mu buyinza tujja kukola endagaano gye bayita wooligwa wendigwa eyefaananyiza Russia yakola n'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya North Korea n'eggwanga erya China. Kitegeeza nti Uganda weweesooga BRICS n'ofuna obuzibu abakulumba Russia ajja kujja akuyambeko akuwa ebyokulwanyisa. Waliwo ekirala kyali munda ddala nammwe abaagala okwekumira mu buyinza mwesogge BRICS abasajja bajja bayambako. Awo nvuddewo era walengera nga sinava kanyumidde walengera gino Museveni ampuliza ng'akwata ekkubo weyeesoga eggwanga erya Russia juze mwaka gulire guyise ali ku Pal FM bamwaniriza bulungi nnyo. Simanyi kyali awo munda ali ku Pal FM omukulu bwamwaniriza General Kaguta Museveni we yagenda mu Russia waliyo summit abakulembeze abasinga bagenda naye General Museveni yatuula mu convoy. General Museveni yatuula mu mmotoka eya Vladimir Putin gyatuulamu yennyini seyeefaanaanyiriza kye bataakolera bakulembeze balala. Why? Nakati nkyakinoonya kati eryawulire essungu agamba ali ku Pal FM munange ebyo bitegedde lubadde lunsiiwa mbadde ampulizasiza kulaba nti munange sibikuwa mbalina okulaba nti ate mbikutuusaako ngenze munda mu ggwanga erya Russia njolekedde alimpuliza eggwanga erya Russia munanga mpuliza ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo omusajja omurasha akutte ebyokulwanyisa takomyawo. Waliwo ebyokulwanyisa ebikwatiddwa ne byolekera eggwanga erya Iran nga biva munda mu ggwanga lya Russia bibadde ku nnyenyi 76 heavy cargo plane tugirengeddeko ali ku Pal FM erengeddwa nga bakwata ebyokulwanyisa babiteekamu ne bigenda munda mu ggwanga erya Iran ali ku Pal FM era byatuuse dda. Weapons has landed in Iran. Wakati nga Iran yeteekerateekera olutalo yagamba nti nze ndi ready okweŋŋanga yenna. Wakati nga abalabe Iran bayita abalabe baayo wakati ali ku Pal FM nga abalabe ba Iran baagala kugikuba era Iran nayo ng'erina obujulizi obwenkomeredde obumala obulaga nti omulabe we ayagala kumukuba yadde yeebuzaabuza. Era omulabe wa mwatula agamba Israeli tetukolagana baagala kunkuba America baagala kunkuba ne Europe lwakuba basirise bantya buti naye baagala kunkuba. Ono be yawoninga enkya n'eggulo kaakati tulengedde ebyokulwanyisa biva mpuliza ali ku Pal FM biva munda mu ggwanga erya Russia byesoga eggwanga erya Iran. Ayatollah Ali Khamenei abisanyukidde nnyo ategeeza ensi yonna bagamba nti bannange bituuse kaseera kakwawula basajja n'abakazi kwawula ani ayambadde empale n'atayambadde empale kwawula ayambadde empale empanvu n'ennyimpi ali ku Pal FM. Abasajja aba Iran bategeeza bagamba tuli ready tuli beeteefuteefu ku lwa Mukama Katonda. Omusajja atufugidde ebbanga ddene
atumanyidde ebbanga ddene atufuukidde ekizibu. Iran Ayatollah ategeeza abantu bonna abalwanako abatalwanangako abali maje abali active essaawa zino abatali active abaagawummula abantu abavubuka bonna abaana ab'obulenzi n'abobuwala bagamba ke kaseera ak'okulaga nti tuli baswavu oba tetuli baswavu, ke kaseera k'okumala ejjoogo eri eggwanga erya Isirayiri, ke kaseera k'okulaga omusajja Omerika nti naffe gye tuli, Iran gye tuli, bannange mufungize mweteeketeeke olutalo olw'amaanyi lujja. Olutalo olw'amaanyi lujja, atasobola lutalo kwate ekkubo ofulume Iran. Ayatollah ategeeza abantu oba oli munnansi mu Iran oba toli munnansi ng'oli mugwira. Nyina mukwano gwange asomera Iran yakomyewo Mutebi yakomyewo. Ayatollah bagamba bakibajjukiza omutiitizi fuluma Iran kubanga ekijja kika atali mutiitizi beerawo. Teyakoma ku ekyo n'abalabula Ayatollah n'abagamba era omutiitiizimu va mu Middle East kuba we balumba Iran olutalo olw'amaanyi. Nakugambye olulumba luno oluddako buli omu yeeteeseteese okweteekateeka okwenkomeredde. Russia wakati ng'eri ready okuyambako Iran, North Korea beeteefuteefu okuyambako Iran, China beeteefuteefu, ne Iran gye bagenda olulumba nayo neeteefuteefu, nga Amerika ku sayidi eri neeteefuteefu okuyambako eggwanga erya Isirayiri. Bungereza beeteefuteefu, Abagermani beeteefu, ate bano balinako ennugu. Russia yakuba Germany mwaliwo owookubiri n'amukuba paka munda mu kibuga n'amuwangula n'amuswaza, tekiggwangayo akyakirina ku mutima. Beeteefuteefu okwemako omusajja Omuyisirayiri. Walengera omusajja Netanyahu akwata ekkuba agenda munda mu ggwanga erya Amerika, ategeeza omukama we amugamba ebyokulwanyisa bikendedde empa, omusajja amuwa. Bakkaanya amugamba sooka owummuze entalo ezimu, kyobola nga baasirikkiriza olw'epaladde lugenda luddamu, baawukana ku ndagaano. Batandikidde mu Lebanon, lwazzeemu okukwajja olwa Lebanon, bali mu kubala Iran. Omanyi nakugamba ebintu Katonda biwa abasajja Abayisirayiri yabawa amagezi. Gwatabaagala kankubuulira amazima. Ebimu Allah bye yawa Abayisirayiri yabawa ekiyitibwa amagezi, yabawa obwongo. Omusajja asobola okukubalula. Kino kyengenda okwogera si Isirayiri yokka esobola okukikola. Amerika ekisobola, Isirayiri ekisobola, Russia ekisobola, China, North Korea, Iran, aba banene basupapawo abanene betwogerako bakisobola bonna. Naye ono gwe twalengera amawulire ennyo eyakwata ziwokitoki, eyakwata amasimu gano ng'agaba ze muyita radio call, n'azikuwaata ne baziwa munanga mpuliza abaserikale b'eggwanga erya Lebanon. Omusajja n'ababalula nga bali mu ggwanga lyabwe, ng'asinzira mu ggwanga lye. Ne bazaactivatinga ng'azibaguzizza. Yedduka buddusi mu kampani ezikola Ebungereza yakirimu era Bungereza akimanyi nti akadde konna batta bavirako abantu bano okufa balinayo omusango. Abasajja bajja kubalumba. Nawulirako n'eggwanga bayitako ne mu ggwanga erya South Korea ne bayitayoko, Taiwan byakoonakona yoko ali ku Pal FM ne bakola ekyokulwanyisa ekiyitibwa mu ssimu nga kabomu akatono, akabaluka akatono kabatta, banyiga bunyizi pesa ne bafa. Ge magezi g'abasajja abo. Technology. Kakati nampuliriza munnange ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo yembeera eri abasajja bali mu bunkenko obw'amaanyi ddala. Abasajja mpuliriza bali mu bunkenko ow'ekitalo ddala. Buli omu agamba nange nsobola okukuba. Amerika agamba mwanswaza sisobola kulekera kuwangula. Nagamba Amerika okulemererwa eyo noona. Iran buswaza otya Amerika? Sebo nejjo okuba nyukiriyawo nga wamujjawo. Waswaza. Sebo nejjo okuba nyukiriya nga wamujjawo. N'alayira n'agamba wallahi mukubye. Ayatollah n'avaayo n'agamba twamujjawo. Teyaliiwo. Twakimanya bajja kuba. Omusajja n'akwata bomba ze ez'amaanyi bitu bomba. Ne zijja ne zikuba ewakyamu n'omuswaza.
kale n'okwata ebikompula n'okuba Mossad ekitebe kya Mossad ekikulu mu Isirayiri nga n'Amerika alinamu abasirikale baayo lwakuba tibaba kugamba n'obatta n'omuswaza bw'otyo kale it shall be your eyes to see, not your ears to hear. Just wait for it. Iran, wait for it. Omusajja watu omunanga mpuliza wategeeza ojja kukifuna ojja kisasulira. Kakati gye binaggwera ebyo byonna gye binaggwera nga buli omu omusajja ab'amaanyi n'amaanyi ow'amaanyi ku maanyi ng'ate bonna beemanyi. Buli omu amanyi amaanyi ga munne we gali, buli omu amanyi obunafu bwa munne we buli. Ali ku Pale FM amanyi n'emikwano gya munne balina maanyi genkana ki, balina bunafu bwenkana ki. Awo linda Russia tejja kukkiriza mukwano gwaye akubwe omuyirani. America tejja kukkiriza mukwano gwa Israeli akubwe, tajja. What does it mean? World war. World war. Manyi nkugamba wano ebyange. Nkugamba wano ebyange. Njagala nkutwaleko kakati nosha ina byagezeseza bannange. Eno nyino jikuwa baba. Eno nyino jikuwa baba. Munanga ali ku Pale FM. Neso konzikirize nkutegeeze. Ekirango kya mukama wange ono mbadde saakijjeewo ajja kuŋŋamba ate Yusufu kansoke nkutuuseeko kino ali ku Pale FM. Onagamba nti ebyenfuna bigootanye obwebizibu bikuzimbika akayumba jangu weefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebiggulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera munange wanukulibwa edduwa obubonero bw'enkomerero n'edduwa 10 z'osoma ng'oli mu buzibu biwandiikibwa Shuraibu Kenya ku 20 zokka wano ku Pale FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Okategedde asembereyo ddala wallaahi asembayo. Baganda baffe aba Royal Healers bakutegeeza bakugamba kyomaze ebbanga otawanyiza obulwadde obwa arusas zikulumidde ampuliza ebbanga ddene zikumazeeko akaseera zikulumya olubuto zikubuza apetayiti zikubuza ali ku Pale FM buli kimu kyonna kyonna. Arusas bakujjako ebyokulya ebimu beera nga ate munange ogula amajani ge bayitaaga azima. Mugongo kuluma ofuyisa nnyo olumizi wange ofuyisa jangu ogule azima bagayitaga azima AZMA majani ga azima tegakaawa. Ojja kumbuulira ojjanja balusa ziganye semba kuwona sembera wona mwabaami bayise kye bayita Royal Honey mwe bansindika njake nga kapiira kakulemera ddala yakwesaako enkola y'okwezanyiikiriza bambi wejjanjabi tewejjanjaba biganye n'ebidagala okwoyo okubinywa jangu bakuwa omubisi bagamba nti gw'abaami bokka omubisi bagamba mpuliza nti gw'abaami bokka onuuna munuune ebisigadde n'obireka nuuna ku makya nuuna akawungeezi ejjiiko 2 ejjiika mpuliza 2 gwensini bambi wakuwezanyiikizaako naye nga eddagalo likozesezza liganye jangu ali ku Pale FM. Balina ke betaka nutrition ngo wenna alwala buli kaseera immune system yo munange nga nafu jangu bakujjanjabe. Infection zikumazeeko akabanga jangu ampuliza bambi bakujjanjabe. Bali wano ku Namirembe Road mafuta ga Rubies Kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kwate namba y'essimu 0749 961409 era njiddamu erine ku WhatsApp bakola ne delivery 07691409 bebanafe aba Royal Healers beranga ate n'omunange obeekwata mu mbeera yonna njolekedde ali ku Pale FM eggwanga erya Russia. Putin munange Vladimir ono yeefudde ow'amaanyi ono yeefudde ekizibu. By the way nga sinnagenda eyo Iran eyina ebyokulwanyisa byekutte. Iran eyina ebyokulwanyisa byekutte
nga bibadde biyingira eggwanga lyabwe bibadde bivaawo nga babikwata biyingira eggwanga erya Iran nga kigambibwa nti bibadde bigenda waba masajja aba Mossad muganda wange Abdul Karim kuolyawo ekasubi katale ogamba otya munange otunda bomoni tova ku Pali FM obatumbulira bonna munange ne bawuliriza kyokola munange kyakabinyo okulaba nti ate nno ogitumbudde era munange ogibeerako mu mbeera yonna omusajja munange omu Iran agamba nti abikutte bibadde bigenda wabasajja aba Mossad bibadde bigenda eri abasajja aba Mossad munange ali ku Pali FM abali munda mu ggwanga erya Iran egamba nja kubafuna era bana basajja badde bagala kutaataaganyira mirembe mu ggwanga erya Iran babikutte Iran ebirina Iran ampuliza ebirina that is Russia efuuse ekizibu banange Russia efuuse akayinja mu ngate eri omusajja Omumerika efuuse ebizibu batuuka okukwata Putin Vladimir bamugamba ssebo jangu tukanye bamutwala munda mu ggwanga erya Amerika Putin abagamba nti kale tukanyiza Amerika emugamba katuwe ka Iran tukuwe Ukraine Putin agamba oba entalo zigenda maaso si waayo mukwano gwange mu Iran si waayo Iran walengedde ng'envumbo zizeemu okuluma ku ggwanga erya Russia ono Russia buli woolumya envumbo ng'aleeta ekyokulwanyisa kkiriza nkutegeeze jayo mudigido Yusufu otegeeze eggwanga ali ku Pali FM kankutegeeze nti eggwanga erya Russia North Korea beebaamu ku bakyasinze okuproducinga okufulumya ebyokulwanyisa ebya nnamuzisa ebya nuclear n'Amerika giteekeko ebya nuclear uliza kino kati kiri ku Russia Iran North Korea bana abasajja balina ebyokulwanyisa ebyamaledde okukolebwa nga biri mu store nga babisirikidde era bagamba akadde konna bagenda kubijjayo nakyo kikubya nnyo abasajja ba NATO amameeme kati Russia eyina kyegezesezza nemala nkunnyonnyola ebikikwatako nenkutegeeza ebikikwatako muganda wange ali ku Palo FM Russia Vladimir Putin omusajja nera bannange kasita agambye nti nvumbo kasawulidde nti era bannange mukoze kino nera munnange omusajja agezesezza kino kyaleese nakugamba lukwe Russia North Korea yamala dde okulaba nti munnange ekigezesa negamba kikuba mu Amerika China n'ekijjako engalo walengera sabiti ebibiri emabega Iran yakijjako engalo Russia kyerese tekimanyi bya bino nkubayire bikikwatako sawa meka birinde kunnya kati bayomba ojja kunzikiriza mpuliza ali ku Pali FM nkomaawo tujja tandikirawo olunaku olw'enkya insha Allah mukama katonda wanaaba ayagadde naye nga genfuna amalala Venezuela anya kuwaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mupya ajudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu Bidco onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic ow'obuwonga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket.